kuba mugomanya okumanya okufunya eki ekyenyi. Okay, tutandise. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi al-karim. Yes, tukomyewo nate olunaku lwaffe olwokuna. Ennaku z'omwezi zirabika ziringanga 11 omwezi ogwokutaano 2023. Tugezaako nnyo okwejjukiza naye nga tetunnaba kwejjukiza, twagala amatendo amajjuvu agoogerwako nga malungi. Tugabwe Allah subhanahu wa ta'ala kuba yennyinigo nannyini nsi yaffe eno, nannyini ensonga zaffe zonna. Tewali kibeerawo nga teyakisiima kubeerawo. Tumusaba atusiimire ebirungi, tumusaba atusiimire obugonvu, obuwangaazi obulungi. Allah atusiimire ebyengera nga tubyeyagaliramu ku duniya kuno ne ku akhira. Saba Allah bw'ekitiibwa atugezese n'ebigezo oba oliawo ebitaatutengule, ebitaatukafuwaze, ebitaatufuule bantu babi. Allah tumusaba atusonyiwe ebbanga lyonna betusobya mu mpolampola, mu nkukutu ne mu lwatu. Tetuyinza kutandika nga tetuweereza kusaasira na mirembe eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumusiima nga tusaba Allah ow'ekitiibwa amusiime olw'okugumiikiriza n'aguma nnyo nno okubanga obubaka buno obulungi, obubaka obulimu ansa z'emitawaana gyonna gye tulina, obubaka obulimu emirembe, obubaka obulimu ebyo oba oliawo bye tunoonya mu nsi eno yonna. Tusaba Allah ow'ekitiibwa amusiime, amuseeko okusaasira kwe era tuteekemu abo abagenda omusisinkana ku yaumul kiyama, era tubalibwe mu abo abali mu mugendo gwe, abali mu kibinja kye, abaatoba okubanga tugondera ebyo bye yajja eri Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lwokuna embeera wano nze Zaitun Kakyaama, ndi mukyala musomesa. Mukyala musomesa asomesa munda mu kibiina n'ebweru w'ekibiina. Nsimbukira mu Pan Professional Counselors, ekibiina ekyavaayo okubudaabuda abantu ab'enjawulo, abasiraamu n'abatali basiraamu, abafumbo abatali bafumbo, abato n'abakulu. Mutweyunire, tulina enkola yaffe ya njawulo ddala era tusuubira okuba nga tusobola okuyambagana mu bintu eby'enjawulo. Wiiki ewedde twali mu holiday, tuli Muluwummula olwa ttaamu esooka 2023 mu Kampala wano mu Uganda. Abaana bali waka abasinga, n'aba P7 abaadde basigaddeyo nabo bazze, nga kati tulina ennyumba nzijuvu. Abayizi bonna bwe bali, aba kindergarten, aba primary, aba O-level, HSC, bonna bwe bali ewaka. Twayogerako n'abazadde wiiki ewedde nga tugezaako okubaganya ebirowoozo. Abaana baffe bano tusobola kuwangaala tutya nabo nga tuli ba wakati, nga tuli balanced, nga baba bali ewaka tubafunamu nabo ne batufunamu, ate era ne baba bali ku ssomero nga twongera okubagobereza ebirowoozo byaffe, ne tutabeera mu mbeera ey'okuba nga twekkaanya buli kaseera. Abaana bawummudde tufudde, ate bakomyewo tufudde. Tulina abazadde nga babulwa emirembe nga abaana baabwe bawummudde. Twagala ekintu ekyo tukijjewo olw'ensonga munnange, wooli toliiwo, okola tokola, oli waka, ovaawo, oli wa safaari. Abaana bano batuli mu nsingo, abaana munnange, baana baakutubuuzibwako kyengera, kubanga munnaye si buli omu nti akirina, naye baakutubuuzibwako. So tusaayo omwoyo buli kaseera nga twebudaabuda naffe ng'abazadde okulaba nga tubawa ekyo kisinga obulungi, okulaba nga tubakuza, nga tubalabirira, nga tubawa ebyokulabirako ebirungi, nga tubalaga oboolaba ebyo byandibadde bayamba ng'abaana. Tukubiriza twekumeekume ng'abazadde, tubeere ng'abaana baffe tubabeererawo, nga tubayiirawo omubiri, nga tubayiiyiza, nga tusaba Allah obw'ekitiibwa
abeere nga abakulembera ng'abalungamya. Most importantly, nze kyentera okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala anderere abaana bange kuba nze ndi kyombo bwombo. I'm just a conduit. Sirina nnyo maanyi gali awo naye ndiwo kubanga ndi mukuumi, ndi mulunzi. Saba Allah ow'ekitiibwa abaana baffe be yatuwa abatuluŋŋamize, abatukulemberere, abatusomeseze, abatulerere, abatukuumire nga balamu. Abaana baffe abataase enkwe za shayitaani, abataase okufaafaagana. Today olwaleero ate tuvuddeyo ku sayidi y'abazadde. Twagala kwogerako ne bafrendi baffe, ba studenti, ba school going, ba holiday makers, nga twagala okwogerako nammwe mu ngeri ey'enjawulo. Abazadde bamuba nga mmwe muliko obuntu buno mubuwandiike mubuwulire abaana. Abaana twagala bongere okubeera nga bali alert. Abaana bongere okubeera nga balina obuvunaanyizibwa, nga balina kye tuyita accountability ku bulamu bwabwe nga bakyali bato. So holiday making, okubeera mu luwummula kitegeeza ki? Omwana ali ku ssomero. What does it mean to be in holiday? What does it mean to be a holiday maker? Kitegeeza kukola byobadde tokola ku ssomero. Kitegeeza kwekuba konfuufu nti tubadde bubi nnyo, tubadde tetwebaka kati kanebake kalamba. Kitegeeza ki? Tubadde twambala kakaaya ku ssomero, uniform ya kakaaya kati kambwesale bonna buggweyo. Kitegeeza ki? Tubadde tuli mu bikomera kati katutambule kanyenjeere buli wamu ntuukewo, ngende mu ndongo bidongo byonna mbimaleyo, nnywa omwenge kuba ku ssomero tegubaddeeyo. Kitegeeza ki okuba holiday maker? Mwana tuna ebintu bino birabika ng'ebibeera ku ggwe wekka, naye holiday making continues. Ne bw'onoba omaliriza okusoma ojja kwesanga nga ne bw'oba otandise okukola ojja kuba oyina obudde, waliwo ebitongole nga biwa leave. That is a holiday. Ojja kugisaba. That is a holiday. Ojja kuba ng'osobola okuvaako ewantu. Tubeera ne festivities, ennaku enkulu ne tuwummulako. So holiday making is simply taking a break. N'obeera nga owummuza ky'obaddeko ate n'oteekawo ekirala, ng'owummuza obwongo ng'obujja ku kusoma. Obadde ku ssomero ozukka ku makya ssaawa 9 n'odduka n'ogenda mu class, naye kaakati obudde osobola okuzuukuka si ssaawa 9 n'ozukka ku ssaawa nga ebidakiika nga 15 okubeera essaawa 12 ne weeteekateeka n'ogenda n'osaala n'otandika oba oliawo emirimu gy'awaka, oba n'ogenda ne mami ne daddy okuba ng'omuyambako ku mirimu. So holiday making is just taking a break. Owummulamu buwummuzi ku rutiini eri ebadde eba enkakali oba ebadde yateekebwawo ekitongole ky'osomeramu oba essomero ly'osomeramu oba abantu b'owangala nabo, n'okyusa n'odda ate ku nkola oba oliawo endala. So omwana olwaliro atulaba bw'obanga wawummuddemu wiiki zino 2, wiiki 2 zino tezikufuukira eky'omutawaana. Let your life not end because of these 3 weeks, 3.5 weeks of holiday. Obeere ng'ovudde ku ssomero ng'oli mulamu, osomye bulungi, ogende weegadange olw'okuba oli mu kuwummula. Obeere nga buli ky'osanga kyeweebaka nakyo ofune obulwadde obutagenda kuddayo olw'okuba ggwe toyinaako okkomo oba wategedde nti okyali muntu era obulamu bukyagenda mu maaso. So twagala okuwayo obuntu nga 5 olwaleero bewandibadde weesibako ennyo ng'ate bwakagenderera bujja kugenda ne mu ttaamu, bugende mu holiday eddako, bugende mu ttaamu, bugende mu holiday eddako paka bw'olifa. Tukugamba nti tusookera ddala weekwate nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala, weekwate nnyo ku Katonda eyakutonda, Katonda eyakuwa abazadde, Katonda eyakuwa emikwano, yakuwa baganda babasomesa n'abantu bonna betuwangaala nabo, yakuwa omukyalo yabayambako ewaka, yabawa sikaali abakuuma, yabawa driver abavugako, n'abo bonna ne bwaba driver wa taxi. Allah nyini kututonda asigala akyatutaddeko amaaso, akyatutaddeko olukomera. Oli ku ssomero, toli ku ssomero. Allah akyakubanja eswala. Obadde ku ssomero nga muyina rutiini, akadde kavuga ne mudduka emisinde ne mufuna wudu, naye kati oli waka, mama ne taata bavaawo ne bagenda,
mwana tuno okyayinza okusalawo n'ogamba nti ake bavuddewo eswala nze sigenda kukola ki sigenda gisaala naye njagala okujjukiza nga njagala okugamba nti nze naawe Allah talina holiday munange Allah ye byatubanja tebiriiko holiday kati bw'obanga obadde musiibi ku ssomero bw'obanga obadde musaaze ku ssomero bw'obadde owa charity ng'owa sadaka ssomero okwata ku busente bw'omukesi n'obuteeka mu masjidi olina okugenda mu maaso bw'obanga obadde weeyisa bulungi ne banno ng'obayisa bulungi obadde ogondera amateeka g'essomero obadde oli mwana eyeegombesa ogenderera ddala era n'ogenda ng'okola ki ng'osemberera ddala ng'oyongerera ddala okubeera omuntu kubanga bwe tuba tuli ku ssomero rutiini etutawaanya olumu nebeera nga tetuwa budde n'obeera nga okola ki obudde nga buli tayiti nnyo oba wakatandika kino akade ne kavuga oba wakatandika kino akade ne kakola ki ne kavuga naye kati wano bw'obeera mu holiday akadde keetaayamuuko n'oba ng'osobola okukola ebintu nga bw'obyagala tulina abaana nga bakwata Quran naye nga bw'oba obadde ku ssomero nga toyina kadde kakola murajaa oba wakatandika ti chemistry nayingira oba alina mu chemistry biology naye oba lala practical leero kati abali mu candidate classes obudde mu butuufu obw'okussa butono tugamba nti osobola okukozesa wiiki emu oba bbiri zino zooli ewaka n'oddamuuko ku kitabo kya Mungu nga bw'osoma kale ku biri naye ng'otaddewo obudde ng'obuteeseteese bwakuddamu kujjukira Qur'ani yo kubanga ate bw'onoogenderera nga Qur'ani yo togiddamu oyinza okusiimuuka so tukugamba nti teweebaka bwebasi olw'okuba wawummudde togayaala olw'okuba wawummudde tolowooza nti Allah yeebase olw'okuba gwe wakoze eki wawummudde wabula tukusaba oyongere okwetegereza akadde kano oyongere okusoma ebitabo bwe bibawo ebiri ewaka abazadde baffe kati nze kamwa koogera ewaka waliwo ebitabo bya hadithi ebitabo bya siira obutabo bwogera ku babaka obutabo obw'enjawulo ng'osobola olwaliro kati ku buliri bwo n'okwatayo akatabo n'oyongera okusoma oyongere okutegeera Allah wo oyongere okutegeera eddiini yo kubanga okuggyako amasomero ate olaba n'agalina theology era nago gabojjererako obubojjerezi holiday eno wandibadde ogitwala nga yankizo okugenda nga oyongera okwetegereza eddiini yo n'amateeka ga Katonda wo n'ebyo Katonda wo byakwagaliza ng'oyongera okufuuka omuntu obw'obuvunaanyizibwa so si kufuuka ate muntu mugayaavu ate okwonooneka ogambe nti ate bwewawummula amasomero gagambe nti fe abaana baffe tubaweereza balungi ate abazadde ne baboonoona nedda so tukugamba holiday maker oba omuzadde atulaba abaana bongeremu yongera okubayamba okwongera okutegeera Allah abaana abataategeere Katonda waabwe bagenda kuwangaala bubi muyizi munnange oba omwana ali ku ssomero munnange bw'otootegeere Katonda bw'otoogondere Katonda byatugamba bw'otoove ku ebyo Allah bye yatugaana naddala ebigambo by'obuseegu ebigambo by'obwenzi ebigambo by'obuwemu ebigambo by'okwambala obubi ebigambo by'okusula mu ndongo ebigambo by'okunywa ebitamiiza ebigambo by'okwegaddanga mu ngeri ez'enjawulo ebigambo by'obubbi ebigambo mubimanyi bye mulimu ebintu ebyo ebisikiriza ku siteegi ey'okusoma munnange bw'onoobiyingiramu jjukira Allah yakola ki yabigaana obulamu ojja kuba otandise obuttattana ng'ate obutta ku budde obukyali ennyo myaka 16, 17, 18, 19, 20, 14 otandika okunywa omwenge tunaagenda okuzuula nti oli munywi wa mwenge nga gwakusensera dda nga naffe bakansilas oba oli awo tetusobola kuyamba bulungi ate kudda ku birooto byo so tukukubiriza buno obudde si bwakugayaala budde si bwakusuulayo gwa nagamba olw'okuba nze nkyali muto bagamba koonooweeka aganda bagamba koonooweeka tokalinda kukola ki osaabaana ttaka bw'oba oyagala okubeera omuntu omutya Allah tandika kati bw'oba oyagala okubeera omusomi wa Qur'an tandika kati bw'oba oyagala okubeera muntu nga oli wa masjid
tandika okukyalira masjidi, beera ku masjidi, genda ku masjidi, tuula mu darasa, beera okumpi n'abasajja bakulu, bakyala bakulu ababeera ku masjidi awo, otandika okutegeera biki ebyetaagisa era oba oli awo biki umma yaffe eno byakola ki byetaaga, ne community nga mu bugazi bwayo. Ensonga ey'okubiri gye njagala oyongere okwetegereza muyizi munnange oba muyizi wange, kuba ndi musomesa ate nange nera wembeera nga ndi kusoma ate ndi muzadde. Munnange tukusaba, tosomye eddiini, togyetegereza, tukwewaza okubanga oweerabira okwebudaabuda gwe nga gwe kye tuyita self control oba self counseling oba self retrospecting, okubanga ebbanga lyonna kagibe emyaka emeka, kagibe tubale ku myaka okuva mu myaka 9, tandika okutuulako wansi otandika okwetegereza oliwa, kubanga olwaleero bw'obanga oli mu senior 1 bwe tugattako emyaka 6 munnange ogenda kubanga oli mu university, emyaka eno olwaleero ogenda kuba muntu mulala. Kati bw'onoobanga gwe tonnaba kutuulako wansi kuwandiika kufuna ekitabo ekiri beautiful ekirungi kajjana akalungi, bw'oba otambuddeko ne mami mu supermarket, brand mu supermarket, mugamba akugurireyo ka notebook, akugurireyo ka diary, owandiike biki by'oli, biki ebikusoomooza, biki by'otya, biki ebikutawaanya, biki by'owulira ng'obisobola, biki by'osobola by'olinako obukakafu olwaliro nti ekyo ntabika nkisobola. Olwaliro osobola okuba ng'omanyi nti okubala okumanyi mathematics nga ako kamere kulya, naye ate osobola okuba nga history akutawaanya, osobola okuba nga oluzungu lukutawaanya, osobola okuba nga bye tusoma mubeeramu bitwanguyira, mubeeramu ebikola ki ebitutawaanya. Osaze magezi ki okubanga ebintu bino ebikyakusoomoozezza obitereeza, oyongera okubifunamu max, nobeera nga obubonero osobola okubukola ki okubulinnyisa. Ate ne bino byotegeera obeere ng'otambulira awo ng'omaintaininga, okubanga emax zino singa obadde okubala obadde okujja okufundiramu 789 obeere nga leero totuuka ekiseera aye n'ofuna 5 aye n'ofuna 4. Tusaze magezi ki okubanga bye tutegeera tubikuuma, ate bye bikyatutawaanya se bitulemye. I don't believe in failure. Oba okyalemeddwa bulemwa era okyasobola okusinziira olwaleero oba enkya ku makya n'ogamba nti nsimbudde chemistry ono kakyanga ntawaanya, eno ttaamu ey'okubiri agenda kumpulira nga bwe tulaba nti notes zo zirina. Bw'oba olina holiday package y'omukola otuuseewo mumaliriza. Obwange abasomesa bo olina ku masimu gaabwe bw'obanga kyetaagisa, olinayo mukwano gwe gumusobola okutuulako mu kakompawundi kammwe ne mufunayo bunamba bwe muzanyiramu kaawo. Osaze magezi kyokulabanga eyirimu eno eya chemistry eno naye etandika okugondera, kubanga nina obukakafu nti ababiyita balinga ggwe, nga nawe bw'olina by'oyita nga bakutya naawe bali bootya balinga ggwe. So twetaaga bwetaazi kwebudaabuda n'obeera ng'osobola okwetunulamu n'ogamba nti mathematics ono kireka neetaaga okukola omukago ne teacher, mbeere nga buli Wednesday taamu ejja oba buli Lwajjuma oba buli Sunday tubeeramu naye nentula ku desk naye n'abeera nga mpitiramu oba nampa waaka extra work mu wiiki ne tuba nga asobola omumakinga ne tumuyitamu ne tubeera nga tuteekamu kye tuyita extra energy. Okusoma kuno nze nakulaba bwe twali tukyali mu kusoma okwo naddala secondary primary, ffenna twateranga okubeera ku page emu awo nga tikyasomesa okugyako Allah be yagereranga ye tategeera mu class. Naye olwafulumanga ekibiina ebintu byatandikanga okufuumuuka mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo abaabirekanga mu kiraasi, waliwo abaabeeranga nabyo ewiiki, waliwo abaabeeranga nabyo omwezi, abagezi obulungi baabeeranga nabyo ttaamu yonna nga yo olwakikwata yakitereka. Kaakati kitegeeza ki? Nti twetaaga oba oliawo revision ey'enjawulo n'oba ng'oteekamu amaanyi. Okimanyi nti mu holiday muno osobola okurevisinga okusinga ne ku ssomero. Oba obudde bw'okusoma mu butuufu obudde bw'okusoma tebubaamu kussa, naye when you are at home your time is a bit free. Osobola okweprogramminga n'ogamba nti olumala emirimu gye gyawaka ogenda kuggyayo ekitabo kyo obeere ng'osomako. Osobola okuzuukukako ekiro obudde nga bukyali
munoddako ku dining yammwe oba mu ddiiro lyammwe n'osomayo ekyenjawulo. Tulina ebintu ebitusomooza olumu nga si bya class work, nga tosobola kuyimirira mu bantu n'oyogera ng'olina omutawaana. You cannot make a speech. Okimanyi nti mu kisenge kyawo wennyini osobola okutandika okwogera ng'otunula mu kalabirwamu okwo, bwe muba mulina akalabirwamu mu kisenge kyammwe, n'otandika public speech, ng'ofunayo ka speech n'okawandiika n'oyogera, n'obeera nga akutta omuzindaalo, n'obeera ng'odalasaamu okuba ng'osobola okweyogerako. Obulamu buno tubuzudde nti if you cannot express yourself, oba tusobola mu butuufu kuyimirira ne bweyogerako, oba n'oyogera ensonga zo nga bw'ozitegeera, naddala ng'ozifuddeko nga ozisengeka bulungi, obulamu buba bujja kukaluubiririra ddala. Kuba osoma, tusuubira nti osuubira okufuna omulimu. Emirimu egisinga giyina kye tuyita interview. Olumu ebeera formal, olumu ebeera informal. Ng'omugagga ajja kuyita mu mmotoka ye akubuuzeemu awo ebibuuzo, akugambe nti kaakati sooka ombuuliremu ekitongole kyange kino singa kikuwa omulimu ogenda kireetera kyoleese ki, okigattako ki, kikipya ki kyogenda okukola ki. Ng'olina okuba ng'osobola okunnyonnyola n'ogamba nti nze munnaye bw'ondaba wano, nze mu bintu ebiyitibwa customer care, ebintu ebyokulabirira abantu abo abazze eri ekitongole kyaffe, ekyo nkisobola nnyo. Mu bintu ebyokunnyonnyola, for example okunnyonnyola ku products oba okunnyonnyola ku bye tutunda, ekyo nakyo nkisobola. Bwe bintu ebyokulongoosa, nti nja kulongoosa wano wabeere nga batemagana, bakubuuza kiki kyoleese, olina okuba ng'osobola okunnyonnyola n'oba ng'osemberera okumatiza. Okumatiza olumu si mulimu gwaffe, omuntu ye yeematiza, naye ng'osemberera nga information eno, obubaka buno osobola okubutuusa ku oyo gw'oyogera naye. Tulina ebintu bye tuyita health challenges. Osobola okuba ng'oli awo ng'obulamu bwo tebweyagala. Olumu nga tonnaba kwogera, olina ebyakusoomooza, abantu bayinza okuba baakukwata ng'oli ku ssomero, basobola okuba bafuna obulwadde kuva mu ttooyi, basobola bakukuba embooko nga emmanjo yo bwakuluma, osobola okuba nga olina ebyenjawulo ebyakugwako mu ssomero ng'obulamu tebweyagala bulungi, mutima gwo tegukuba bulungi, toyagala kulya, appetite eri wansi, olina ulcers, skin yayonoonese, olina tulina kye tuyita menstruation, omuntu olina cramps, challenges mu menstruation n'ebintu ebirala, ng'obulamu bwo bulina engeri gye butawaanamu, bulina engeri gye butali bulungi, tewewulira bulungi. Tukusaba munnange, gamba omuzaddewo. Buno bwe budde bw'okugamba taata nti taata amaaso nno gantawaanya, bwe budde bw'okugamba mami oba dadi nti dadi erinnyo lino erisembayo eno lyalinga mpulira ng'eri erinnumirira, oleme kubba nga wajja n'ekintu ekikusoomozza oba kizze wano mu holiday ate okizzeeyo ku ssomero, kubanga okusoma kwagala nnyo abantu abalamu. So tukugamba nti yogera ebikusoomooza naddala mu bulamu obwo, bigambe omuzaddewo. Tell your parents about your health. Babeere nga basobola mangu okwanguwa okutwala oba abasawo, babeere nga bakujjanjaba, obeere ng'oddayo ku ssomero ng'oli mulamu bulungi. Tulina okusoomoozera okulala ng'otawaana mu kukola emikwano. Oli ku ssomero, banno bakucookooza, mikwano ab'oyagala tebakwagala, mutera okutugamba mba ku ssomero bwe tuba tubakyalidde. Ogamba, madam, may I have a challenge? My friends do not feel me. Munnange ekyo kitawaanyiza ddala, naye no mu bukulu kitawaanya. Tulina abataata bammwe, bamaama bammwe nga balemeddwa okubeera n'emikwano. Oli nga talina muntu gwe yeeyabiza, nga talina muntu gw'abuulira nsonga ye mutawaanye musuza nga tateredde. So tukugamba, bw'oba olina challenge eyo, funa gw'ogyogerako naye, tukubire ku masimu otubuuze. Omuntu abeera atya n'emikwano n'awangaala nagyo mu ngeri buli omu gye mukwano gye guli, kubanga tulina okutawaana. Oba oyagala nnyo abantu bakyuke bafuuke kyoli, stage zammwe ezo, you either have to become what they are or they should become what you are. Naye nedda, ensi tetuwangaala nayo bwe tutyo. Ensi tuwangaala n'abantu ne tukolagana nabo mu ngeri gye balimu, naddala ng'engeri eyo si abwonoonefu. Tetuwangaala n'abantu boonoonefu. Nze I can't be with you nga toli muntu ateteredde bulungi. Naye era tulina kye tuyita influence. Tosobola okuba nga olina munno tateredde, avuma abantu, ayinamu obwenziyenzi, obukabakaba, naye n'omusembera n'oba oli awo n'omufuula omuntu omulungi ng'omuinfluencinga by being yourself,
by being a good person, by attracting good people, ojja kusobola nnyo mwana wattu okubanga osembeza abantu abalungi naddala ng'oli muntu mulungi kagenderere. So okukola emikwano kutawaanya mune tekiri nakyo. Tulina abantu nga baagalwa nga bo tebatawaana nnyo mu kukola emikwano, naye tulina abantu nga bateekamu amaanyi bambi okwagalibwa, ateekamu amaanyi okubanga bamukkiriza okuba muyina biklikiki byammwe ebyo, muyina buklabu bwe muyina mu ssomero omwo nga you want to fit in. You're trying to fit in, but to fit in olina okwekyusa. Bajja kugamba gw'osaala nnyo tosobola kubeera naffe, bagenda kugamba gwe tojja kakaaya ku mutwe tosobola kubeera naffe, bajja kugamba for you are virgin, for us we don't deal with virgins. Okitegedde? So tukusaba obeere ng'omanya baani abalina okuba mikwano gyo. Who are those people who are going to be your friends? Because there is something funny about school. Emikwano munnange gy'okola mu ssomero muno naddala mu secondary oba upper primary gitera okukugoberera paka eno mu bukulu. Abantu abo upper primary awo totera beerabira. Abantu bewasoma nabo secondary noddala n'obakolako omukwano ogwo ogw'omunda bozannya nabo boolya nabo ebyokulya bosharinga nabo ku visitation bootwalira bazadde bo ne babalabako. Abantu abo basitera okubeera emikwano egyannamaddala. Mwe mutera okuba ne bametroni baffe babestmani baffe. So tukugamba faayo nnyo obeere ng'okwana abantu abalungi bootagenda kudduka maaso eyo, bootagenda kwejjusa kusisinkanakwo nabo nga bwejjusa lwaki wasisinkana omuntu wali vagini n'akuyingiza ebintu by'obwenzi nga ye yakutwaliriza, wali tomanyi mwenge nga ye yagukuyigiriza n'ofa n'oyonooneka. Wa mwenge gwo gwonoonera ddala, ebiragalagala byo bironoonera ddala omuntu n'abeera nga birooto bye tasobola biwanga, bw'aba bituuseko tasobola biwangaaliramu. Tulina ebyo bintu omuntu n'abeerawo nga bwabiboozibozi n'akulemesa okurivisinga n'akulemesa okoncentratinga ku bitabo byo oba okuteekayo omwoyo ku bintu ebyo ebirina okusibwako omwoyo. So tukugamba nti faayo nnyo obeere nga weegendereza abantu b'ogenda okubeera nabo mu kusoma kuno, abantu abagenda okuba nga bakukumaakuma nga bakukwatako nga naawe bakwatako. Era tukugamba nti omukwano si katala. You are free to lose friends and get new friends. Abaana abato mumanyi okutya nti how can I leave her, she will not what namukyawa ntya. Nobanga otya okukyawa omuntu nga tomuzudde si muntu mulungi. Ab'emikwano si baluganda, oluganda tetulukyusa. We don't have a choice of relatives, but we have a choice of friends. Beera muntu omuvumu omugumu asobola okuta omuntu kasitaabanga enziki bye mukkiririzaamu byawukanye. Bw'abanga muntu munywa mwenge gwe tonywa mwenge, therefore you cannot be in the same club, you cannot be in friendship with that person. Ensonga endala gye njagala ofeeyo ennyo y'ey'okubanga buli lunaku oyigayo ku bintu ebipya munnange. Tulina kye tuyita personal growth, nga oyigayo ku bintu ebipya bitali mu klaasi. Mu klaasi bakusomesa photosynthesis naye tosimbangayo yadde sukuma week. Ne bakusomesa germination, oli waka ewaka waliwo ewantu nga weereere naye tosobola kusimbawo yadde kasooli. Tukugamba funayo kasooli, funayo ebinyeebwa, funayo ebijanjaalo, birima, funa ka garden okalime mu ngeri yo, kateekemu kasooli wo. Mami ajja mufumba mukuleetere ku ssomero oba oli awo n'okukubira obufubiza akafaananyi bakakuleeta ne bakulaga kasooli wo nga bwafaanana. Kirina engeri gye kikulaga nti oli muntu wa njawulo era olina omugaso mu nsi muno. Yiga ebintu eby'enjawulo. Tolaba muntu aluka kibbo n'otamusemberera, tolaba muntu ali ku kompyuta n'otamusemberera. Because in this life tulina bwe tutuuka nga ky'omanyi ekiri extra kye kikuyisaawo. That extra skill that you have esobola okuyisa ku interview ey'abantu n'abanene. Tugenda ne tunoonya emirimu n'otuuka awantu ng'abantu babbeeyi abazze okusaba omulimu nga naawe olimu abo ab'ebbeeyi. Ne mutuuka ne babasunsula nga mwenna obubonero mulina bwe bumu. Basobola okubayisaamu obubonero bwe basanga nga mwenna mulina 99 oba 95. Ngo ekiyinza okuyisaawo bajja kubuuza which other skill do you have. Kyetwonyako kiri nti oyinza okuba nga you have a skill of speech, oyinza okuba you have a skill of writing, osobola okuba nga olina skill of computer, osobola okuba nga olina skill of maybe community social work,
oyina ebintu byoze ng'okola a community of catering, a community of cleaning, I mean a skill of cleaning, catering n'ebirala. So beera muntu atabeerawo ng'oli redundant. Bwe baba tebaakutumye tokola, bwe baba baakugambye nti ku timetable eyawaka bwe mba mugirina bw'obanga gw'osiimula ennyumba olugimaliriza togenda kuddamu kukola mulimu mulala. Ebisigadde byonna tebikola ki? Tebikwatako. So ng'osobola okusiimula ennyumba n'ogenda ne ku madirisa n'okola ki? N'ogalongoosa, n'okuba nabbubi n'omujja mu ki? N'ogenda mu pots za mami oba flower pots weeziri n'ozitereeza n'ojja mu weeds n'ozifukirira, n'ogenda n'okwata enkumbi, n'ogenda ng'okotriminga compound n'ebirala okusinziira ku mbeera gye mukola ki? Gye muwangaalamu. So tukugamba weewale nnyo okuba idle. Weewale nnyo okuba idle. Mu idleness eno mwe muli okulaba TV n'okuwuliriza radio naddala emiziki, because an idle mind is the devil's workshop. Tubizudde nnyo abantu abatalina byakukola basanga bayingidde mu mize egy'enjawulo olw'okuba obwongo bwo tebulina kye bugoba, tebulina kye bukeererako, tebulina futuristic tendency, tebulowoozaako ku bya maaso, tolowooza ssente mmeka z'oyagala kukola, ozitandika ddi. If you want to be a millionaire, you start now. If you want to be a rich person, you start now. If you want to be an influential person, you start now. If you want to speak to the public, if you want to be a fashion designer, if you want to be a chef, kyonna kyoyagala okubeera otandika kati. Kati olaba nti obudde, if you want to be a chef for example, okimanyi nti bwe budde kati okusabayo mami ku bintu ebimu n'omugamba mami badde njagala kukola ku chap ne kebab. Mami n'omusaba essimu mu idolizinga nnyo mu masimu gaffe ne tukuwa essimu n'obeerawo n'ofollowinga abantu abateetaagisa, n'ofollowinga abantu abali mu birooto byabwe ebimu oli awo si birungi si bituufu, n'obeerawo kwegamba nga toyina nnyo kifaanana ky'oli ky'ogoberera. Naye olabye otya singa essimu eyo oba TV mu downloadinga video ne mugenda tuyina channel gye tuyita DIY, do it yourself, ne mugenda omwo you and your siblings ne munoonyayo kye musobola okuyiikiriza. Tusobola okuba okukola cake, for example the simplest cake, ne musaba mami ti mami tubadde tuyina kalisti kaffe kano, tubadde tusaba otuyambe otuwe kuki kubikola ekeeki ne mubukola. Mwana atuno bwe buba tebuwoomye mami okimanyi nti asobola okubugula n'abutwala ku mulimu ne babulya. Okimanyi nti asobola okubutwala ku mulimu ne babugula. Okimanyi nti asobola okubutwala ku muliraanaawo ku maduuka agaffe ne babigula. Munnange essente ezo ze mwagala, essente ezo ze musuubira mu maaso eyo, amamotoka ge mwagala n'ebirala byonna bye muloota, banaffe tukyaloota. Ssente munnaye bakola nkole, essente bakola nkole. Tetunnaba kulabayo muntu mugagga gwe baakeera enkya ne bakwata ssente ne bazimuwa. Batono bwe baba gye bali. Ate era empe teziwooma ng'ezo z'okoze eki ze weekoledde. So tukugamba avoid being idle, avoid being a person without a program. Olina okuba ng'olina program, buli lunaku ng'olina program. Olina okuba ng'omanyi nti olwayo today, me on Wednesday is when I wash my clothes. Kitegeeza ku Tuesday olw'eggulo is when you soak your clothes. N'ozinnyika bulungi nnyo, n'oziteeka mu mazzi, n'okeera ku makya olumala subuhi, olumala ku makya okusaba oba okusaala. N'oggyayo ebbaafu n'oyoza. Enkuba eno egenda okujja ng'engoye zo zikaze. Oba okirabye munnange. So tugamba nti beera proactive. Beera ng'ofaayo ku environment gy'owangaaliramu. Olwaleero ka twafunye omutawaana ogw'obuveera. Ng'abaana tubalina muli ewaka, osanga ewaka nga wajjudde obuveera. N'osanga neighborhood ng'ejjudde obuveera. Watya singa mwekolamu omulimu abavubuka ab'okukyalo ne mukuŋŋaanya obuveera ne mubwokya. Because being contributive to the community kikufuula omuntu ow'ebbeeyi. Era ojja kgenda otandika okuwulira ng'oli confident kubanga olina value. Genda ku masjidi, keera ku masjidi ku makya olunaku lw'ejjuma, olongoose toilets, oklininge, oyere masjidi, otereeza Quran. Masjidi simanyi ani yazigamba, simanyi ekitole nakyo kyansobera. Masjidi zibeeramu Quran enjulifu, enkadde, empapula ezitategereka, yasalu ne zaakutukakutuka edda. Baseka banaatuyambako oba empapula za Quran eziyulise zo tuziteekawa. Naye yingira masjid, funa olweyo gyere, gyettaka mu gye tuteeka engatto, genda mu Quran shelf ogitegeke. Obeere ng'olina ebintu ebitali bya classroom bye tuliko outside class.
extra, not even extra curriculum, because extra curricular era nabyo bituyagala birowooza nti biri ku ssomero nti sports netball kolayo ebintu bye bataakutuma oba bataakutume oba bye batakutumye, so that when your parents come home, omusajja bw'akoma wiwaka for example nga wayiye shurak ye, engato ze zonna nga wazifulumizza n'ozikuuta n'ozooza n'ozikuba eddagala n'ozizaawo, nga wayiye drawers ze zonna n'oziteekateeka, temusuula bintu by'abantu, mumanyi okujja ewaka ne mututegeka ate ebintu byaffe ne mubisuula. Byolaba nti gwolabanga ebitali bya mugaso bimuteera awo, mugambe nti mami natereezezza drawer naye bino kyabyetaaga, alondemu byakyetaaga, ebirala bisuulibwe. Tukugamba mulongoose waka. When you come home, give your home a touch of you. Okay? Give your home a touch of holiday makers. Nti bwoze waka for example, longoosa wansi w'ekitanda kya mami, kuuta ekinaabiro, kuuta ekiyungu, mukuuta amasepiki, mukuuta ebidomola. You know, there are certain things that abazadde olumu tulina ebintu abumu bitulema okukola olw'okubanga tubutaabutana, tunoonya fiizi zammwe. Ne twasanga bambi olumu ogenda n'otunuulira amadirisa n'ogamba Katonda wange amadirisa gange nga gafumye, naye n'onoonya obudde obulongoosa amadirisa go. So bw'oba owummudde, sookera ku ebyo byolaba nti bibadde tebikola ki, tebikwatibwako. Tubeere nga tujja bamiisinga, bw'oddayo ku ssomero tuba tukumiisinga, ne wano bwe mba nkuzaayo nina ka pocket money kenja okwongeramu, olw'okuba oli muntu wange, oli mwana wa buvunaanyizibwa era oli mwana wa mugaso. Ensonga endala y'ey'okugenda mu maaso nga weezuula, self identity. Right now at this stage when you are still at school, try and identify who you truly are or who you want to become. Okay? Tandika kati, osobola okuba ng'oli ebintu bisatu kati, osobola okuba nga you are sports person, oli mu debate, oli mu scout, naye mu bintu bino ebisatu ojja genda era olaba ebikisinga okukunyumira, ekisinga okwanguira, ekisinga okuba nga kikuwa emirembe oba kyotera okujjumbira. Twagala amangu ddala otandike okumanya ky'osobola, especially mu eno ensi gye mulaba nga bwe mugiraba nti this world is about, you know, kwebrandinga, okuvaayo n'ofubutukayo bw'oba oli muwandiisi. If you have an element of writing, start now. Tandika kati okuwandiika. Onoogenda okufuluma ng'olina ebitabo bibiri awo byetaaga butaazi muntu kubikwatamu, kubyeditinga na kubipublishinga. Bw'oba oli muzinyi w'amazina ng'abamu bwe bagazina naddala gano aga drama, gasine, dance, go on the stage, do that drama, because out of that drama eyo twagikolanga naye yatuyamba nnyo. One, it helped us in self-expression. Yatuyamba nnyo okutujjamu ekitengo. Abantu balina ebitengo, abantu bakulu nno ddala naye balina ekitengo, tasobola kukikonyeeko nga tasobola kwennyonnyolako, ne ku mukolo gwa mwana we ku graduation nga tasobola kwogera. So beera outgoing, tobeera mabega. Banno bagenze mu sports, gw'osigadde mu ddoomu, wakiri genda okube mu ngalo. Be a moral booster. Nze nabeera nnyo moral booster, saali nnyo sports person, nali wa drama, naye bwe budde bwa sports nalinga moral booster, era nga nkuba enduulu shuuta n'ateekayo ki goal. Tulina abantu nga bakoze ssente mu moral boosting, nga bakoze ssente mu accountability, just being an accountability partner, ng'oboosting omuntu, consultation, bajja ne bakwebuuzaako, tosobola bikola naye ng'olina amagezi gaabyo. So tukugamba tandika kati okutandika okulaba ebintu ebyo ebikukolera ebiyinza okubaasa awo, okukukolera okukuwa ettutumu eddungi, okukukolera essente, okukuwa kye tuyita legacy, okubanga oliba oliyimizibwako, oliba ojjukirwa era oliba oli awo weebuuzibwako. Kenjagala okusembyayo nako olwaleero, tandika plan. Write out your plan for next term. Write out your timetable for next term. Write out the challenges ogenda kuziyingiza ye plan gye twatandikidde eri. Tandika okuwandiika. Plot out how you're going to excel next term. Second term is usually a very long term. Term eba mpanvu ddala naye plottinga. Omanye nti nja kuzuukuka nga ssaawa bwe ziti. Kitegeeza weetaaga alarm. Manya nti weetaaga alarm era ku requirement list oteekeko nti weetaaga ki?
alarm. Either wetaaga essaawa eriko alarm oba wetaaga alarm clock yennyini. Funayo diary, tugambe funayo ekatabo k'owandiikamu. Tandika okuwandiika requirement list kati. Tolinda ng'ebula ennaku 2 ku lunaku olwo lwennyini lwe muddayo ate lw'oyagala taatawo okumuwa list. List giwandiike kati. Bw'oba tolina ngatto kuba ekigere kyo ku lupapula okiwe bakadde bo basobole okugula ebintu nga bukyali. Tetwagala bintu kutusanga nga tuli ready buli kaseera nga oli ku ssomero naye bwekanga bwekanzi. Oli mu senior 4 tomanyi nti oli candidate class. Oli mu senior 4 olina okuba nga olina pass slip. Wagifunye? Genda ogifune. Bagamba daddy gamba mami bagifune. Oleme kutuuka ku lunaku olusembayo nga bw'ogamba nti daddy ate basaba pass slip. Registration fee ba candidates muzijjukize bazadde bammwe. Report oba tonna bagifuna. Saba muzadde agenda mujjukize agenda agireete oba genda ogikime. Obeere ng'omanyi bwe wakola omanyi bw'onoosinziirira ne bw'onooteekamu amaanyi. Nga tumaliriza sisobola butabajjukiza kusabira bakadde bammwe. One of the things that a child must do as a must olina okuba ng'osabira bakadde bo, kubanga buli lw'obateeka mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala abagabirira, abanguyiza, abateeramu obwangu mu mirimu, mu kufuna ensimbi n'abawa n'amagezi okubabeererawo n'okuba nga basobola okubalungamya mu nsonga ez'enjawulo. Sabira mukadde wawangaale. Omuzadde musabire abeerewo nga bw'ogenda ng'okula, nga bw'ogenda ng'ofuna, nga bw'ogenda ng'owangula, nga bw'ogenda stage by stage obeere ng'oyina the best celebrant, the best moral booster, kubanga muzaddewo yasinga okukwagala. Mu nsi muno teriyo muntu agenda kukwagala nga maama wo ne taata wo, be basinga okukwagaliza ebirungi. So kyandibadde kirungi okubanga ogenda ofuna achievements ezo nga zinyumirwa abantu abasinga okukwagala. Era support eyo ey'abazadde nungi nnyo. Naffe abakulu olwaleero taata wo mukubirako nomugamba taata oli otya, maama oli otya. Bw'obanga abazadde bo gye bali olina engeri gy'oguma mu nsi muno, musabire bazadde bammwe Allah abawangaaze babeerewo nammwe mubeerewo. Mungu atuwa obuwangaazi naye nga bulungi. Allah musabe abazadde bammwe abongere okutegeera okukuza abaana, okulungamya abaana, oba oliawo n'okubalabirira. Mubeere baana betugenda okusuubiramu, betusuubiramu okubanga mugenda kuggumiza. Abagenda okuddawo nga generation nga bwe zigenda nga beera ng'oli mu bantu abagenda okujjuza, okuteekawo okujjuza ebituli ebinabanga bijja. Beera ng'oli muntu agenda okuleeta ebyenjawulo ebirungi, agenda okuleeta ebipya nga birungi, agenda okusitula umma eno, agenda okusitula community eno, agenda okusitula famire yo. Tandika kati okukyepikira, tandika kati okukipulaninga, tandika kati okukikolerera. We want you to be successful. We wish you success. We want you to be religious. Twagala abantu nga mutya Allah. Twagala abantu nga muli bakugu. Strive to become qualified. Beera muntu agenda okusoma ogguse. Tosoma n'otuuka n'okoma wakati. Beera muntu ayina enniya okusoma paka okusoma gye kukola ki? Gye kukoma. Ofulume ng'olina degree yo, ofulume ng'olina diploma yo, ng'era olina ky'okukuseemu. Tubeebaza. Tuli basimu ebbanga lyonna abatugoberera. Mikwano gyaffe gya Twahirah Islamic Center tubasiima okubanga mutugoberera ne mulaba obubaka bwaffe buno ne mubugabirako bannammwe. Ate era tubakubiriza, tubagamba nti omukutu guno guli mu kukula ate gulina ebirooto binene era gulina ebigobererwa binene, gulina emirimu mingi gye gukola nga minene. Tukubiriza nga tukugamba nti faayo ofuneyo akadde oba buli mwezi oba buli wiiki nga essimu zino eza Twahirah Islamic Center oweerezaayo, ofuneyo akasente n'okaweerezaayo. Wuba olubu lw'ebigere ogenda obakyalireko, bawe ku magezi oba obeebuuzeeko. Basomesa Qur'ani, basomesa Yasaruna, basomesa obwayimaamu, basomesa ebintu bingi. Gendayo online school ogyegatteko. Bakola charity, bagaba ebintu ebyenjawulo, bayamba abantu abalina emitawaana n'okusomooza okw'enjawulo. Beegatteko obakwasa ebintu ebiri in kind, ebintu ebikwatibwako, bakwasa ssente. Beesigwa, tukakasa nti empeera ezo ojja kuzeetaaga mu maaso eyo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Saba Allah bw'ekitiibwa abatukuumire. Until next week. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.